This is from Pantilla the danger. Kabakadde kamawulire gaffe wano kufifije the news ankera ngamba nti okola kyama nnyonyini ddala omulungi omwagala gwe wenna haje kumiddeko mujebale gye mutusizaako engalo kansubire nti muli malidadi sana yonna eyo gye musinziira gwatanaba kubanga ate munange weeyunga ku channel yaffe butereevu genda maaso bere nga ate onyiga ku pesa era subscribe tongera kubanga tunyumirwa nga n'okuyiga bwe tuyiga olunaku olwaleero omukulu abadde amanyiddwa nga Charles Kayigwa era ng'ono yabadde jajja wa Mutwe omwami gwe wandiise nga jajja mwami aziikiddwa olunaku olwaleero wali eri ekibibi naye nga omuzukulu we tasobodde kubanga ate munange aziika obanga akiika maziika naye nga abakulu ab'ekibiina ekya NUP bangi bwe batyo balabiddwako nga bagenze ku maziika gano nga mwe muli n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe wandiise Bobi Wine bwe batyo baaniriziddwa bulungi nnyo ku kyalo kino era ne basiibulwa bulungi nnyo nnyini ddala mu mukwano omuyitirivu n'abantu b'oku kyalo tusabire omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe labako ennyaniriza gye baanirizaamu abakulu bano. Yes, omukulembeze wuuyo atuuse abantu bagamba wuuyo ali mu mmotoka ye mabega eyo kati gwe munange tegeeza munno bw'oba obadde okyali mu mirimu gy'abakama abo basooka obagambe nti nno Kyagulanyi omukulembeze gwe twalonda atuuse katusooke tumale okubeera nga nte tumale okulaba omukulembeze waffe tumugoberere ate gy'abeera ng'agenze. Yes, kati gwe no yes Sharon waali nnyo ayo ye fuutu soja. Yes, bafuutu soja abo bamanyi babeerawo nnyo. Yes, okubeera nga bawa president security oluvannyuma lw'okubeera nga security ye yonna yakwatibwa eri mu bitundu ebyekalangala era nga kati bali kitalya. Kyenkugamba amawulire amalungi bakomulodi bannaffe bakomawo olunaku olw'enkya mu kooti emakindye ekyo kyenyinza okutegeeza kyeyali ng'oyite muno ate omugamba omukulembeze atuuse mu kuziika jjajja wa Mutwe wano e Busujju. Semayisima ge mannya okubeera nga nkuweereza Semayisima ge mannya nga nkuweerereza ku Patricia ya Sewungu page era ng'osheyalinga ntorayiti ng'oyite muno obagamba omukulembeze yalagirwa atuuse ali mabega emmotoka yagirimu bw'omu ali mabega agenda abantu abawuubirako katono nnyo mu ddirisa kubanga guno omukolo gwa kuziika bafuutu soja kwebali. Abantu b'e Busujju bagambye tebaalonda muntu omusajja ntegeeza n'aŋŋamba nti ne Busujju polling station emu yokka ndowooza mulaba kalwange e Busujju. Mukulike eyo mwenna abasobodde okubanga ate muwerekerako ku mubiri gw'omugenzi ate nga nammwe mwenna abafiiriddwako abamwe Mungu abagumye emyoyo gyabwe agiramuze ekisa n'emibiri gyabwe giwumule emirembe. Ku sayidi eno yennyini baana balenzi bano kinajjukira bulungi nnyo nti bakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 Desemba omwaka gwa 2020 era nga wenjogera kati bagenda mu myezi giwera ddala 5 nga bali mu kkomera. Olunaku lwali zali ennaku z'omwezi nga 11. Yes, baali supposed okubanga ate balabikako mu kooti naye ne kigambibwa nti omukulu ono Lieutenant General Andrew Gutte Chairman General Court Marshal yali mu critical condition tebasobola kubanga ate munange kooti etuula kakati nno bano bakuddamu okubanga ate baleetebwa mu kooti emakindye olunaku lujja kubeera lwanki ennaku z'omwezi zigenda kubeera 17 ya balaza guno omwezi gwennyini bagenda kubanga ate baddamu okuleetebwa ki mu kooti. Katulide tulabe ebinaava eyo okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Sauda Madada ffena gutumanyi obulungi ow'ekibiina kya NUP. Yes, omukyala ono waliwo ebyagenda maaso okubanga ate bimutukako ffena betujjukira obulungi mu Arua eyo era nga tujjukira bulungi nnyo nti yakubibwa abakuuma ddembe n'ayisibwa bubi nnyo n'atuuka okubanga atuuka ku kitanda ku oxygen gye yamala ebbanga eriwerako ddala wabula nga ate asiibuddwa abasawo nga bamaze okubanga bamwekebejja bagenda maaso okumuwa alipoota eraga nti nga ye omukyala takyasobola kubanga ate azaala olw'embeera gye yayitamu oba olw'okutulugunyizibwa kwe yayitamu mu bufunze takyasobola kubeera maama. Kaakati nno olunaku nga lumu bbiri emabega awo omukyala ono yayisanze embeera enzibu ddala n'abapoliisi oba n'abakuuma ddembe oluvannyuma lw'okuba nti yabadde atudde mu mmotoka ye nga bw'annyonnyola agamba nti omupoliisi yavudde eri n'abeera nga amukuba oluyi nga talina nakyakoze ki nakyamukoze. Kakati ono ye yalidde matereke era ng'alina ebigambo bye ye ng'omuntu byatambulirako ng'agamba nti kakati takyalina kyakufiirwa mu bulamu takyalina nsonga lwaki agenda mu maaso okubanga ate teyeerwanira oba teyeerwanako kubanga ye ng'omuntu yafiirwafiirwa dda ekinene ekisingawo kati talina kyatya kyonna era nga ngenda kubanga nkulekerako
akatambi kano ku dakika ntono nnyo obeere ng'ate okekkaanya tweyongereyo mu maaso. Why do you beat me? What's wrong with you? Why are you insulting me? Why do you beat me? Are you supposed to beat me? Are you supposed to beat me? So kati Sauda Madada gwe wenna mwepikire nga omanyi nti ye takyalina kyakufiirwa banange. Okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Reverend Father Anthony Musaala ono nno naye yavaayoko ennaku ntonotono awo emabega n'abako obubaka bwe yalekera bannayuganda oluvannyuma lw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu maaso okulayira wali eri mu kisaawe ekkololo ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini. Ebigambo bye yayogera sigenda kubanga ate mbikuttotolera wabula ngenda kubanga ate mukuwa butereevu gwe omwewulira nga abitotola tweyongereyo mu maaso. I don't know what gives you joy, but Jesus says he will give us his joy in time. Yesterday I was wandering around the city on the day of swearing in. And I didn't see much joy. Having received a new president, one would expect that there would be celebrations at every corner. I didn't see even one. But there were soldiers, paramilitaries, roadblocks, and a slight atmosphere of fear. And my prayer was that one day we will have joy in Uganda. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo, engatto, abaya ne shaliya, suuti, saati, t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 57436 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 na Mirembe Road. Beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Mu byonna kyagezaako okubanga abategeeza nti temuggwaamu ssuubi emirembe gijja kubanga gijja essaawa yonna. Okuddako eri omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba kinajjukirwa bulungi nnyo nti omukyala ono yafulumirako mu mawulire ennaku entonotono awo emabega ng'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ng'amwogerako nti yali mukyala mukozi mulungi ddala nga talina tabbu yonna naye obuzibu yayitiriza okwagala okumuwaaniriza kyekintu ekyamwonoona n'aba nga ava ku mulamwa. Kakati gye buvuddeko waliwo akatambi akagenda maaso okubanga ate katambula ng'omukyalo ono agenda maaso okubanga ate ayasanguza ebyama biwandiise nti byama bya gavumenti mu ddakiika eno era ng'ono agenze maaso okututangazaamu ku butya gavumenti bwegenze maaso okubanga ate etunda ebintu eby'amakulu ddala mu ggwanga lya Uganda omuli amataka omuli ebibira
n'ebirala ebifaananako ng'ebyo era ng'ono akakasiza bulungi bannayuganda wabula ng'ate bannayuganda bangi akatambi kano bakekkaanyiza ne bagamba nti bino byandibadde akola luli nga akyalina obuyinza nga buli mu ngalo ze ettaano so si kati nga obudde bukoze ki bumuweddeko weewaawo nga bangi bagambye nti ensonga gy'ayogera nkulu ddala era nga bangi ensonga ye bagitwalidde ddala okuba nga nkulu kansooke ate munange mukuwe omwewulirireko ate oluvannyuma tweyongereyo mu maaso n'amawulire gaffe. Right Honourable Speaker, I'm not the big fish here. Right Honourable, I'm a victim actually. Right Honourable, I know that the Minister for Finance knows that Parliament is agitated with loan approvals, and he has learned a way of packaging for Parliament to approve easily, because he knows when he brings a loan touching environmental protection and restoration of our protected areas that are in bad state, he knows that people will support. But to add my voice to Honourable Nandala's issue, this is money that is going to be thrown to the dogs again, because the loan is packaged, the will is good, but you can't see results when some forests are already registered in the names of the big fish. We already have forests that are already taken. Some are just waiting. NFA allows deforestation, and once a full forest is depleted, the land grabbers move in. And when NFA runs to court, it is always a game between the big fish and NFA. They pretend as if they are running to court to protect the forest, and the judge moves to the ground when there are no trees, and he says, I didn't find a tree here, and I bought this land from the district land board. So it is a game. The forests are already titled in the names of private individuals, that even if you approve loans, they are wasting time. Kayunga's 3 forests, 2 are gone. Even the one left is about to be taken because someone has moved in, planting sugarcane. Even the rest, the one remaining, is about to go. I won't come back here to present the same issue because Parliament has become so powerless that it can't even protect what it has gazetted. Yes. So, Madam Speaker, I wish the Minister could present titles of forests he's intending to protect using this loan, such that we know how many kilometers of barbed wires how many kilometers we will need to fence around these protected areas. Because it's a blanket thing. We are going to protect these forests. If we are going to protect them, how? What are the detailed activities under this loan? We were just talking about recovering of wetlands. Wetlands are now sugarcane plantations. So what are you going to do with those sugarcane plantations in those wetlands? You are talking of sustainable management of forest reserves. You are talking of a collaboration between the local communities, NFA and Ministry of Finance and Water and Environment as well. Both ministries are going to be involved. But what are they going to do? What are the activities? What are the activities? Right Honourable, I'm not in support of this loan. We are just becoming a rubber stamp. We are just approving loans for people to eat money. But the truth is, the forests are going, they are registered in private individuals, and those private individuals will not allow you to use the money on land they have already acquired. Some, like Bugoma Forest, is already on the way. Someone is holding on to some papers. Very soon they will show them, and they will take that forest, as others have gone. So, Right Honourable, what is the use of us approving loans when what we are intending to protect is already threatened?
Byebyo ebimu ku bigambo byeho omukyalo oyo amanyiddwa nga Aida Nantaba ng'agezaako kubanga ate alambululira Bannayuganda oba baminisita ab'enjawulo ku butya Uganda bwetundiddwa n'amabanja gerimu mu ssaawa eno agamu ku go. Kansuubire nti olina ky'oggyemu weewaawo bangi bamubuuziza ebibuuzo nga bagamba lwaki ssaawa eno era lwaki abyogera omukulembeze w'eggwanga amaze kumugamba nti ayagala nnyo bampaane, lwaki kati nga obuyinza bumuvudde mu ngalo, lwaki si luli. Naye nze kyenyinza okugamba nti it's never too late. Okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mu muyite Bobi Wine ono naye ennaku ezivuddeko awo emabega yavaayo n'abako olukalala lw'abantu bagenda mu maaso okubanga ate atulengeza ng'atugamba nti wakati w'ennaku z'omwezi 10 ne 12 abantu bangi bagenda mu maaso okubanga ate babuzibwawo mu mwezi guno gwennyini era nga mainly bano bavubuka abali balowooza nti kino kijja kukoma luli nga tebannaba ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni tanaba kubanga alayira munnange tekinnakoma wabula ate kigendera ddala mu maaso era ng'ono atuwadde olukalala era kubanga ate nkuyitiramu katono owulire tomanya mwandibaamu taata w'abaana bo, mwandibaamu mwannyoko, mwandibaamu muganda wo nga mumunoonya temumanyi gy'ali naye nga ali omu ku abo abaawambibwa era ng'omukulu nategeezezza nti bano kigambibwa nti bakuumibwa wali eri ku CMI headquarters ezisangibwa Embuya. Kwabo kuliko omukulu amanyiddwa nga Nuhu Sanya, kuliko omukulu amanyiddwa nga Kalyango Muhamudu, kuliko Fred Munyagwa, kuliko Yasin Machete, kuliko Rashid Seguja, Evan Chiwewa Jordan, kuliko omukulu amanyiddwa nga Ronald Maiga, kuliko omukulu amanyiddwa nga Richard Nyombi. Abamu ku abo bagibwa mu bitundu okuli Katanga ne Wandegeya, kuliko omukulu omukyala oba omuwala amanyiddwa nga Shiba Katumba, kuliko omukulu amanyiddwa nga Samu Kisache, kuliko omwana mulenzi amanyiddwa nga Bernard Makanya, Dani Katerega, Samu Saka ne Steven Mafabi. Abo bonna bali ku lukalala lw'omukulu Robert Kyagulanyi Center naye nga bebamu ku bo bebagenze mu maaso okubanga ate bafunako information naye nga abagenze mu maaso okubanga ate babulawo bababuzibwawo bakyali bangi nnyo nnyini ddala nga bokiwulira era nga ne wenjogeera essaawa eno waliwo abakyala abavuddeyo okuva mu bitundu ebyebwayise ne Kawempe nga ne bano nabo balajana oluvannyuma lw'abaana baabwe abawererako ddala 10 mu kusooka babadde 15 kati omuwendo gweyongedde guli mu 17 nga bano kigambibwa nti batwalibwa gavumenti yennyini eri mu buyinza oba batwalibwa ab'ebyokwerinda. Bagamba nti batwalibwa omukulu ssentebe w'abavubuka ba NRM era nga naye ali omu ku abo abaawambibwa omuvubuka amanyiddwa nga Clever Peter Kibirige era ng'ono mukyala we ali mu kulaajanira ddala nga bw'okiwulira. Agamba nti ono yakubanga enkuŋŋaana ez'enjawulo ng'akuŋŋaanya abavubuka ba NRM wabula ku luno baabakubira essimu oba baamukubira essimu ne bamugamba akuŋŋaanye abavubuka bagenda kubawa ssente zaki za NRM era nga kigambibwa nti bali supposed okubanga basenkana ku Whispers Kanyanya era nga bano baanonebwa mu mmotoka ez'enjawulo okuli Fuso, okuli drone vans n'okuli emmotoka kakika kya baasi bwezityo wabula nga kigambibwa nti zino zonna zagenda zikubyeko era mbu bwe batuuka eyo basangayo era bannaabwe abalala gwe muwendo oguwerera ddala ogw'abantu 17 era mbu batwalibwa abapoliisi nga babagamba mbu bagenda kubawa ssente z'abavubuka. Wabula wenjogera essaawa eno bamaama bataata abakyala bavuddeyo mu bitundu ebyo ebya Bwayise Kawempe nga bakaaba bagamba nti bukyanga abaana baabwe bataalibwa nga n'okulayira tekunnabaawo okutuusa ne kaakano tebamanyi wa gye bali, ennamba zaabwe z'amasimu teziriiko, tebamanyi wa gye bali, tebabawulizaako ate nga babatwala misana ttuku nga n'ensi yonna eraba nga ne bano balaba okitegeera. So embeera yo bwetyo bweyimiridde mu ggwanga lyattu Uganda. Bagenda kwefunira ku ssente z'abavubuka kyekyo ekyava mu kulonda. Ebyo nabyo biri awo bigenda mu maaso kubanga ate bitambula ku social media naye nga amawulire gaffe sinaba kubanga nga wunzika. Waliwo omuvubuka agambibwa okuba nti ye Dani oba ategerekeseko erinnya erya Dani ngono naye yawambibwa era naye n'abeera nga ateebwa, yavuddeyo n'abeera nga alumiriza omukulu amanyiddwa nga Kimbugwe era ngono tumumanyi bulungi nnyo nti ye UNN blogger omukulu oyo Kimbugwe Paul amulumiriza ng'agamba nti abamuwamba bwe baamutwala batandika okumutulugunya naye nga baali
bayina ka audio ako ke bamuteerako nga yakoogera oba yali akubye essimu oba Kimbugwe yali amukubidde essimu nga bakommunikatinga ne Kimbugwe so nno awe baali basinzira okubanga bamutulugunya information gye yali ayogedde ne Kimbugwe ye yali yamukwasa era nga kwe kwava okuchunyizibwa kwe so nno basinzidde ne balabula bannayuganda bangi nti mugende mu maaso okola be mukola naye mwebereremu nga bw'okiwulira bo bano bongera okulaga nti Kimbugwe yali mu NUP olukwe ebyo byonna mbijja ku social media wabula nga ate tuwunzika amawulire gaffe waliwo omwana mulenzi agenze mu maaso okubanga ate naye akwasa abamwetoolodde ennaku oluvannyuma lw'okuviibwako ekikumi kye bwe kityo ne kiba nga kigwa mu kadiba k'amazzi akagambibwa okuba nti makyafu ddala kano kagambibwa okuba nti kalimu kazambi enkali byonna naye munange atankudde amazzi ago oba yatankudde amazzi ago nga anoonya ekikumi kye ekyabadde kigudde mu kadiba ako kansooke mukulageko ate oluvannyuma nkusiibule ubeere nga obeera bulungi Mwami yanoonya kikumi kye kigudde omwo mutuuka kensa omwami yanoonya nusu kikumi kigudde mu mazzi ago mulimu omusulo omuntu watuukira okutakula bw'atyo ennusu ey'ekikumi ne we yandibadde ya 5 mu mazzi agafaananako bwe gati agasobola okumuviirako obulwadde obusobola okuba nga bumuleetera ate okusipendinga ensimbi ennyingi ennyo ezitamanyi na nnusu 5 omanya nti embeera ezze kuyinnaayo mbadde Fifijje nga bulijjo atakuumira mpeera kamusabe abeere nga abankuumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.